Haleluya. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Agulumizibwe Katonda omulungi omwesigwa. Basuze mutya n'abooluganda. Nebaza Mukama ku lw'amakya n'amalungi. Basuze mutya bonna. Ekitiibwa n'ettendo kiddiza Mukama ku tuyisa mu kiro. Haleluya. Osaanidde Katonda omulungi omwesigwa. Osaanidde Kabaka wa bakabaka. Oli w'amaanyi Katonda omulungi omwesigwa. Oli wa kitiibwa ayi Kabaka wa bakabaka. Osaanidde omulungi omukisa ekingi. Ogulumizibwe Katonda wa bakatonda. Tewali akwenkana, tewali akufaanana. Tewali alinga gwe ekiddukiro kyange. Osaanidde omulangira w'emirembe. Osaanidde Kabaka wa bakabaka. Katonda obulungi omwesigwa ngulumiza erinnya lyo. Weebale gwatukumye tuyisa mu kiro. Weebale gwatuzizza obujja. Weebale gwatwambazza amaanyi. Weebale gwatuganyizza ate olunaku olulala ne tululabako. Taata weebale ku lw'abalwadde bawonyeza mu kiro. Mukama weebale ku lw'abeetagako okuumya okuyita mu kiro. Weebale ku lw'amaanyi g'owadde abo ababadde ku mirimu obudde obw'ekiro. Katonda omulungi weebale olw'ekisa okusumulula ababadde bawambiddwa mu budde obw'ekiro. Ngulumiza erinnya lyo. Nga ngamba nti ozanna, ozanna, ozanna empologoma ya Yuda. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Ye Katonda n'okusa ekimu ku Omutukuvu kubeere naffe ffenna eri abooluganda bonna emirembe ekitaggwaawo. Amiina. Haleluya. Leero essuubi ly'okumakya livudde mu kitabo eky'amateeka. Eky'amateeka. Bana Bayibuli y'Oluzungu ojja kubiggula ku Deuteronomy. Deuteronomy chapter 11 verse 1. Deuteronomy chapter 11 verse 1 to verse 9. We will start from verse 1 up to verse 9. Awogenda kulaki. Amiina. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Eky'amateeka essuula 11 olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omwenda. Haleluya. Morning hope yaffe leero mwevudde. Essuubi ly'okumakya. Teweerabira tuli mu biro bya luvannyuma. Biro bya luvannyuma tuli mu lugendo lw'obulokozi. Ffenna tutambula tugenda awo awayaayaanirwa. Buli omu yandyagadde okubeera mu bulamu obutaggwaawo. Buli omu yandyagadde okubeera nga mulamu, okubeerawo emirembe gyonna. Tewali ayagala okufa, okugenda mu kuzikirira. Amiina. Naye nga tulina okumanya bino kubanga Katonda alina bye yateekawo okubeera nga tubimanya ate nga tubitegeera okusobola omumalako olugendo. Era n'ekisa kye weekiri. Amiina. Ekisa kye weekiri ne wooba tomanyi kusaba, ne wooba tomanyi kwegayirira, Omwoyo Omutukuvu atubeera. Amiina. Omuweereza omwakedde okuweereza aweereza mu Baruumi 8:26. Baruumi 8:26 agambye bw'ati: Omwoyo atubeera mu bunafu bwaffe. Omwoyo atubeera obunafu bwaffe kubanga ngaffe abantu tuli banafu, tetulina kye tusobola. Naye Omwoyo Omutukuvu y'atubeera.
kubanga nga gwe niwobeera n'amaanyi genkanawa newobeera wasoma ng'olina zimasters zonna n'ozimalayo toyinza kusoma bayibuli n'ogikola ki toyinza soma kigambo kya Katonda nekikolera mu gwe ku lw'amagezi go gwe nga gw'omuntu naye olw'omwoyo omutukuvu yabeera nze naawe okkirize oba okigaane. Haleluya. Tuli mu lugendo lw'obulokozi tugende mu kyamateeka tulabe na biki Mukama byatugamba biki Mukama byatusuubiza atujjukiza biki atutegeeza biki bye tulina okumanya. Agambye bw'atyo olunyiriri olusooka kale onooyagalanga Mukama Katonda wo ne weekuuma byeyakuteera. Amen. Byeyakuteera n'amateeka ge n'emisango gye n'ebiragiro bye ennaku zonna. Amen. Agambye nti onooyagalanga Mukama Katonda wo onooyagalanga Mukama Katonda. Agambye kale onooyagalanga Mukama Katonda wo. Nga lwaki toyagala Mukama Katonda wo bannange? Onaakuuma okuva ku makya paka olweggulo okuyita mu kiro paka olulala omuyaga omungi mu mbeera enzibu bwete mu bino ebiseera byaffe mu guno omulembe baabo galwadde baabo twambale masiki baabo nti ate eno baabo nti ate tubuke tuteere nti baabo nti bwabu baaba nti tugenzeewa ovudde mu nsi yeewama ogenze mu nsi ndala okunoonya ekyokulya. Haleluya. Enguzi efuuse enguzi mu nsi, obwenzi bufuuse obwenzi, buli kimu kifuuse kirala, obutemu bufuuse obutemu. Naye Mukama Katonda akuganyizza okubeerawo paka leero. Mwagale ate weekuuma eri ebyo byakola ki byakulagira. Yakukuutira n'amateeka ge n'emisango gye n'ebiragiro bye ennaku zonna. Olunya olwokubiri lugambye nti era manya leero. Agambye era mumanye leero. Agamba ffe ffenna gwe nange n'oli ffenna. Agambye era mumanye leero kubanga soogera n'abaana bammwe abatanamanya era abatanalaba kukangavulwa kwa Mukama Katonda wammwe, obukulu bwe, engalo ze ez'amaanyi n'omukono gwe ogwagololwa. Haleluya. Bayibuli wano egamba nze naawe gwe, egamba ffe abantu abakulu, tegamba baana baffe. Tenatuuka ku baana, tenatuuka ku bazzukulu, egamba gwe nange. Era singa bayibuli eno maama wange agisoma ebeera egamba ye. Okitegeera? Haleluya. Ate eba teyogera ku nze, ebeera eyogera ku ye emugamba. Oba tata wange agisoma ebeera emugamba ye eyakalaba Mukama Katonda byamukoledde, era yeyakategeera nti Mukama Katonda yamulwanidde. Kaakati olunyiriri olwokubiri lugambye nti era mumanye leero kubanga soogera n'abaana bammwe abatanamanya era abatanalaba kukangavulwa kwa Mukama Katonda wammwe.
okimanyi katonda akukangavulidde kwegamba agenze najjawo embeera nawe ekyotasuubira embeera nefuukuka omwaka oguwedde naye paka gukululu mwaka mulamba okyali mulamu omwana yakitegedde ekyo omwana we amanyi embeera gyoyitamu amanyi ennaku gyoyitamu omutima gwo okitegeera tulina okumanya nti mukama katonda ayagala gwe gwamanyi mukama katonda byakwesizaamu gwamanyi mukama katonda byakutaasiza gwamanyi katonda nga wakukuumidde abaana bo nga wakukuumidde famire yo nga wakukuumidde buli kimu nga wakwesiza mu mpeera yonna gyoyitamu gwamanyi omukono gwa mukama we gukubeereddewo gwamanyi obukulu bwe haleluya mukama waffe yesu kristo yeebazibwe oyo atulwanira tiwamaanyi mukama wa buyinza wadde asaana kusinzibwanga ate woolaba obukulu bwe wojjukira ku maanyi ge wojjukira ku ngalo ye gy'olabye ng'asonga ku muyaga ne gukoma ojjukira ku mukono gwe ng'agukuweereza nga embeera ebadde ekumira n'akuwonya haleluya mukama waffe yesu kristo yeebazibwe wojjukira omukono ng'ejja gugololedde n'aguleeta mu maaso go nti kwata wano mwana wange sigenda kuta vaayo eyo mu kinya gy'oli vaayo eyo wansi gy'oli situka ddambule tugende ekyo ekikwambaziddwa kikuveeko kisuule emirembe gyakusabidde n'akuwa bannange haleluya mukama akangavudde embeera ekyamazima olunya olwokusatu lugambe we luti n'obubonero bwe n'emirimu gye bwe yakolera wakati mu misiri falaawo kabaka wa misiri n'ensi ye yonna amiina jjukiramu katonda byakukoledde ajjukiramu ekirwadde kiri kye yakuyisaamu bannange ng'owulira abalala bamala batwala mu india abalala batambula okumala emyaka ng'ekirwadde kiri ku bo batambula okumala ebbanga nga bali mu kubonaabona nga bukyanga ozaalibwa gwe tofunanga ku mirembe naye ekisa kya mukama kyakukomyeko olunaku olwakyo kyakukomako wiiki eri kyakukomako omwezi oguwedde n'osomololwa amiina yegwamanya embeera gy'oyiseemu mukama yakuwonyereza omwana wo mukama yakuwonyereza famire yo katonda ow'ekisa ekingi twekuumenga eri amateeka g'emisango gy'ebiragiro bye ennaku zonna era omwoyo atubeere twewe nnyo mukama katonda naye wakiso tuweereza omuyambi ng'olaba webiganye mugambe mukama nze sisobola wabula ekisa kyo omwoyo oyo anansobozesa mukama waffe yesu kristo yeebazibwe olunyiro olwokuna lugambe we luti era kye yakolera eggye erya isirayiri embalaasi zaabwe n'amagaali gaabwe bwe yabikulukusaako amazzi ag'ennyanja
amazzi g'ennyanja emyufu bwe baali nga bagoberera. Amina. Era Mukama bwe yabazikiriza okutuusa leero. Muganda wange, mukwano gwange, olunyiriri luno olwokuna lugambe bwe luti: era kye yakolera eggye lya Misiri, embalaasi zaabwe n'amagaali gaabwe, bwe yabakulukusizaako amazzi ag'ennyanja emyufu bwe baali nga bagoberera, era Mukama bwe yazikiriza okutuusa leero, bwe yabazikiriza okutuusa leero. Muganda wange, mukwano gwange, okimanyi nti waliwo kye wavuddemu? Jjukira kiri kintu kye wavuddemu, jjukira ekibeerabeera ekyo kye wavuddemu. Mukama waba yakukumye omwaka oguwedde ne leero ng'okyali mulamu, olowooza mutango ki gwe yasasudde? Olowooza amaanyi omukono gwe gwe yagolodde mu kaseera ako? Ekyo ekibeera ne kitasobola kwambala, tekigenda kwambala mirembe gyonna. Olunya olwokunana kasita yamala okukulukusa Abamisiri n'embalaasi zaabwe n'amagaali gaabwe, n'abakulukusizaako amazzi ag'ennyanja emyufu, tebaliddamu kugolokoka. Ekyo ekirwadde waaba nga yakimala amaanyi, waba nga yagolola omukono gwe n'aziyiza kireme tuuka ku bulamu, tekirituuka ku bulamu bw'emirembe gyonna. Tolikiraba nate. Amina. Ebyo byonna ebibadde bikutawaanya, obubwavu bwavaamu, ebyo ebibadde bikusoomooza, emyoyo ekyo ekitasobola kuwangula mwaka guwedde, tekigenda kuwangula mirembe gyonna, kubanga Katonda agolodde omukono gwe eri obulamu bwo. Asonze engalo ye eri ekibeerabeera ekyo kireme kwambala. Ataddewo olukomera, ataddewo engabo, ayimiriddewo ng'ekigo ekikukuba. Aleluya. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Olunya olwokutaano lugambe bwe luti: era bye yakolera mu ddungu okutuusa lwe mwajja mu kifo kino. Aleluya. Mukama akoze ebikulu, akoze eby'amaanyi bangi nga twatya nnyo ng'omwaka guli gutandika. Bannange nga ffe Abanayuganda nga twatidde nnyo ng'omwaka guno gutandika. January ne tugamba bannange bwe tunaatuukira mu nnaku z'omwezi 15 wanaabeerawo ddala ekikya akyali omulamu. Haleluya. Agambye era bye yakukolera mu ddungu okutuusa lwe mwajja mu kifo kino. Era bye yakukolera mu January okutuusa lwe watuuka mu February ono. Era bye yakukolera mu 2020 okutuusa mu 2021 ono. Haleluya. Katonda omulungi omwesigwa w'amaanyi. Akoze ebikulu n'omukono gwe, akoze eby'amaanyi n'engalo ye. Agulumizibwe Katonda wa bakatonda. Naffe tumutendereze, tusigale nga tunyweredde mu lugendo, tusigale nga tutambula. Akyakola ebikulu n'eby'amaanyi. Kati mbadde mujjukizaamu nti Mukama akoze ebikulu n'eby'amaanyi. Jjukira ebisoomooza bikusanze olimba. Toyagala kugulumiza Katonda wo. Tobadde nakyakulwanyisa kyonna. Tobadde na mukuumi yenna. Tobadde na magezi gonna, tegabadde magezi go. Awo obeera weerimbye. Muganda wange, mukwano gwange, ng'otambulira ku ttaka ly'ensi nedda, tegabadde maanyi go yadde bukuumi. Tulabyeko bangi ababadde abakuumibwa. Tulabyeko bangi ababadde mu bintu eby'ebbeeyi, ababadde mu golodi, ababadde mu zaabu, nga zaabu tasobodde bawanirira, dollars nga tasobodde zibawanirira, pawundi nga tasobodde bawanirira. Naye gwe Mukama akuwonyeza mu ddungu, Mukama akuwonyeza omwaka oguwedde, Mukama akuwonyeza omwezi oguwedde, akyali wamu naawe. Ky'oba omanya toliddamu kola ki? Ebyo byonna byakuwonyeza tebiri kugoberera. Oba ng'okyatuuse n'olunaku lwali ng'okyali mulamu, ebyo byonna ebyabadde olunaku lweggulo tebigenda kuddamu kugoberera. Imusa okukkiriza ate ogoberere byonna Mukama bye yakulagira. Oyagale Mukama Katonda wo, weekuume.
togenda biraba byonna ebibadde bikutayiza. Olunyiriri olw'omukaaga lugambye bwe luti era kyeyakola Desani ne Aburamu abaana ba Eriyaabu, amina, omwana we Lwaboni, amina. Amannya gano naawe ogenda gasoma ogeetegerera, amina. Haleluya. Ensi bwe yayasama akamwa kaayo n'ebamira bugo Panadu, amina. N'ab'omu nnyumba zaabwe n'eweema zaabwe na buli kintu kirimu ekyabagoberera wakati mu Misiri yonna. Obalaba bano bantu baali bateekawo ekibeerabeera okulemesa abaana ba Mukama. Ebyo byonna bibadde bikwekiise mu maaso olunaku olwaleero. Mukama akulayirira n'akugamba nti ng'ensi bwe yamira bali Desani, Eriyaabu, bonna nga wobalaba wano ku lunyiriri olw'omukaaga. Bayibuli egambye nti ensi yeyasama n'ebamira n'ennyumba yaabwe n'ebintu byabwe byonna byonna, ne mu kifo wano ne baali babeera, n'ekyo ekikugoberera, n'ekyo ekikusoomooza, n'ekyo ekikwerekya ku mwana wa Katonda. Katonda agenda kukutaasa akujja mu kibeerabeera, agenda kukutaasa akujjako ebyo n'ebikugoberera, agenda kukutaasa akujjako ebyo n'ebikwekiise mu maaso, amina. Agambye kasa omwagala, okwagala ne weekuuma n'obukkiriza nti Katonda gwe njagala ye mulamu era w'amaanyi, mulwanyi, alina engalo ejjawo buli kyonna ekyeyita eky'amaanyi, ejjawo eseetuula ensozi, esenda ebifo ebitali bisende, erongoosa awo awaazika. Haleluya. Olunyiriri lw'omusanvu lugambye nti naye amaaso gammwe galabenga omulimu guno omukulu ogwa Mukama gwe yakola. Muganda wange, mukwano gwange, wabadde akyekubagiza ng'olowooza gabadde maanyigo, nedda si maanyigo. Ng'olowooza bubadde buyinza bwo, nedda. Nti olwakuba abadde mugezi nnyo, nti munaye natambudde bulungi, munaye nze nempona akisidenti. Akisidenti eyo nakitegedde nenva mu mmotoka eyo nentambulira mu ndala, naye naakagivaamu eri nenfuna akabenje. Nedda, tegabadde magezi go. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Nti munaye nze anti amusingaze wange nga akozesa bulungi, naagakozesa emyaka 2 okitegeera, tegankolangako bubi. Nze ewange sabbuuni mukozesa bulungi, simuyiwa ku tayirozi, ate bwe muyiwako nyambala enkatto neneegendeeza obutagwa. Nedda, teweewaana olimba. Mukama yakukuumye, Mukama yakukuumye, si magezi go. Jjukira, tunula emabega olabe. Mukama yabadde wamu naawe. Tolowooza engeri gy'oli omugumu ennyo, ate nze engeri gye ndi omugumu ennyo, ate nayitaayita akoda mu bibira. Kyova olaba n'empologoma mbeera kumpi n'empologoma n'etandya. Nedda, kisa kya Mukama, maanyi ga Mukama ge gazibezeera empologoma obutakuli. Nazo gamba nze munaye sanitayiza mpita nazo mu nsawo, masiki zonna nzeetemba ku mumwa, ate sibeera nnyo mu bantu bangi. Gundi weerimba. Mukama yabadde wamu naawe. Haleluya. Olunyiriri olw'omunana lugambye bwe luti kale muneekuumanga ekiragiro kyonna ekyokulagira leero. Muneekuumanga ekiragiro kyonna kyenkulagira leero, mulyoke mube n'amaanyi, muyingire mulye ensi gye mwasomokera okugendamu okugiya. Mwekuume eri ebiragiro bya Mukama. Twekuume eri ebiragiro bya Mukama olunaku olwaleero. Katonda atusobozesa okutuuka awo mu bulamu obweyagaza, nga mu kusooka bwe nagambye
nti ffenna twagala tubeere balamu mirembe gyonna olyoka otuuke mu bulamu obw'emirembe gyonna olyoka otuuke ku bulamu obweyagasa awatali kubonaabona akalwadde toligalaba bayibuli etusuubiza eri wali amatta mubisi negwenjuki kusinza kutenda teriiyo kulumwa njala teriiyo kukaaba nnaku teriiyo kubulwa ensi ensuubize teriiyo byakugula teriiyo byakulowooza nti leero bannaalyaki teriiyo byakulowooza nti oba kakati oba beeyi kati ebyobusuubuzi beeyi kati yalinnye oba kati bajeti obitegeera teriiyo byakulowooza kufumiitiriza kumenyeka ebyo tebiriiyo amina olunyolo olw'omwenda lugambe we luti era mulyoke mumale ennaku nnyingi ku nsi Mukama gye yalayirira bajjajjammwe okugibawa n'ezzadde lyabwe ensi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki amina gwana agenze nawe ogamba byonna ebyogenda osanga yagambye era mulyoke mumale ennaku nnyingi ku nsi Mukama gye yalayirira bajjajjammwe ennaku ennyingi z'otamanyirako tewalibaayo kubala myaka nti mulenze n'akamala weegiti nga bw'oli okwo olw'okubanga weekuuma wayagala Mukama n'ojjukiranga byonna byakukoledde n'omusanyusanga n'omwebazanga wewasooyangamu ne weenenya wewatambulangamu awatasaanidde n'okola ki haleluya Mukama bajagalira omulungi omwesigwa gwe nange tusome ku luno olunyiri tuluddemu tutegeere Mukama nga bw'ayagala Mukama nga bw'ayagala tujjukire Mukama nga bw'atukoledde eby'amaanyi akujjukiza akuwa ekyokulabirako Abamisiri engeri gye yababonyaabonyaamu naawe ojjukire engeri gye yakuyisiza mu mwaka guli paka mu guno Mukama abampeera omukisa olunaku olulungi Katonda omulungi omwesigwa tukwebaza olw'enkyeyaleero nkwebaza olw'erinnya lye ery'amaanyi nkwebaza olw'omukono gw'omuwonya nkwebaza olw'engalo yo ey'amaanyi taata weebale taata omulungi omwesigwa weebala tukomye okutuyisa mu kiro tutuusa ku lunaku luno Katonda omulungi omwesigwa osinzibwa obulumizibwe abaweereza bonna taata mbaleeta mu maaso go ekisa kyo n'okwagala kyekiba kitubeera omwoyo wa Mukama y'aba atubeera atusingira atukaabire atwambaza amaanyi n'ekisa Katonda omulungi omwesigwa nga balumu 8:26 ti omwoyo wa Mukama yatusindira kubanga nga ffe tuli bana tusobola Mukama leka ekisa kyo kibeere wamu naffe tujjukire ebyo byotukoledde tulabe ebyo byotukoledde tuleme obutakuvaako tuleme obutakwerabira tuleme okwegulumiza tuleme okwetwala nga ffe ffekka ekisa kyo ekingi Taata kyengulumiza osaanidde omulungi omwesigwa ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwaye Katonda n'okusa kimukimuntu kubeere naffe ffenna eri abooluganda bonna emirembe kitagwawo amiina abanjagale Kristo omulungi olunaku olulungi musiibe bulungi